Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba ampanyiga mawu. Ebe na birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Bwakedde bulungi enaku z'omwezi ziri 22 omwezi tulimu gwa November oba musennene munnanga ate omwaka tulimu 2024 tunaatera ate ogumalako okuyingira 2025 okoze eki omanyi omwaka eguba gutandika ne dreams nga nnene ne goals to setting nene nnyo but when December comes in it brings in reality byewa setting mu January wabituukiriza oba nedda naye ate ne biba biganye mukwano tewefunako busungu kubanga ebintu ebisinga tubisetinga nga biri unrealistic ne bigana oba plan zetukozesa nga zembi zetwasetinga okubanga ate twachivinga ebintu ebyo twagamba nti byetwagala okwachivinga mwogo mwaka oba okufuna mwogo mwaka gwe abakifunye fe abaislam tugamba alhamdulillah mukama omwebaza kubanga ate waliyo bangi nnyo aba settings bye bali ba settings nga biganye omwaka tegubadde mwangu kubanga okyayina obulamu nga toyina wakuluma nga toli mulwadde toli mu ddwaliro era munnange nakyo kyebaliza mukama katonda kuba abantu bangi saawa eno basuze mu malwaliro abamu bafunye accidents abatambula okugenda mu byalo banayigi n'emyezi tegiba myangu accidents ziba nnyingi ku makubo naddala highways ezitwala abantu okuva e Kampala nga zibayingiza ebyalo ebirala okugeza nga Jinja ne Masaka tekako Hoima banaye amakubo ago gaba mabi nnyo tujja kubakubiriza mubeere nga abatambulira mu bidduka ebyo nga muli very careful nga ate muli soba muvuge nga temunywedde akenge osobola okukasanga gyoba ogenda olunaku lwako 5 tuba tutudde mu buwangwa n'ennono mu studios abakulu bayingiddewo dda era tujja kubanga ate
tubeerako n'ebyo bye twogerako oba tugattako ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wanene ewaffe e Uganda ebintu bingi nnyo bigenze mu maaso, abakwatiddwa bakwatiddwa, abasindikiddwa eruzira bali ruzira, ate munnange waliyo n'abo abali mu malwaliro abafunye obuvune. Mwenna tubasabira yonna gye muli Omukama asobole okuba nga ate abakuuma, naddala abali mu makomera nti court anytime zigenda mu Christmas holiday, ate mwenna ekijja kuba kibi nnyo court abalamuzi ogenda mu Christmas holiday bagenda mu court recess nga tonnalabika mu court kubanga ate ofuna bail osobola okuba nga oliira Christmas wabweru. So mwenna tubasabira Mukama abagondeze abeere ku ludda lwammwe, abasemberezeeyo court appearance musobole okuba nga ate mufuna bails mufulume amakomera, tekiba kifo kirungi nnyo. Ngenda kubanga nyaniriza omukulu Mukose Arnold Anthony atulamuseeko awo nno Muzeeyi Sebutinde naye agenda kubanga ate atulamusaako show yaffe etambule bulungi nnyo. Kwaniriza ssebo ndowooza akakuba ewuwo katuuse. Ewange matootoba era twebaza Lugaba Ddunda Namugereka akkiriza n'atuwa enkuba. Amanyi bagamba nti awagwe enkuba wasaana sooli. So bannaffe mwenna abali egyo muli tubasaba mugezeewo okulaba nga oba oli awo muteekawo esooli, muteekawo kyonna kyonna. Uganda tulina omukisa nti saawa zino ennaku 14 saawa zino bw'osuula empeke za doodo mu nnaku 14 shwadiru oba olyanva yeshwadiru. So kati gwe sagala ogambe nti tolina nva nga enkuba etonnya, era ffe waffe kwenkuba bwe kuti tetwakaabanga nva. Kirungi mwafunye ku Nseenene nga guli mwazi gwa Museenene. Mwenna abafunye ku Nseenene nina emikwano gyange abali e Bungereza, abali e Bulaaya mu America, mu Scandinavia bagamba ye Enseenene zituyitako mujje tuliye mujje tuwoomerwe, mulagirize abantu bazibaweereze bazibanga musobola okufuna engajja muzituukako nammwe muzirye nga mumbeje babagambye nti ensonga nyingi ezigenze mu maaso mu ggwanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kwoteeka ne mu mbeera ez'ebyenfuna. Abaana abasinga parasa okudda okuva ku masomero wiiki eno abamu bawummula wiiki ejja, abamu bawummula wiiki eri ya 7. So abazadde n'oluwummula luwanvu naye tubakubiriza nti mubeere beegendereza mufeeyo nnyo obudde buno mubukozese mugende n'abaana bammwe. Omwana tufuuka omwana si mukwano gwo, omwana naye tekitegeeza nti ate mukambwalire nnyo, befriending mu mbeera ey'okumugunjula. Mwe abantu abamu mulekedde TV zigunjula abaana, abazadde mulekedde bamaidi bagunjula abaana, omwana oyo naye mwezi gumu naye n'olabanga mugugu. Abazadde abamu twesuulire gwa naggamba nti twagala ensi etugunjulira abaana, twagala abaana beeyisenga ffe bwe tuli, naye ndowooza guno omwezi ogumu gwe tuba n'abaana guno tuleke kwefuula nti tukola nnyo naye nga ne betukolerera titubateeseteese. Tuteekereteekere abaana naye nabo tubateeketeeke. Abazadde bannange tuteekereteekere abaana naye n'abaana tubateeketeeke. So ndowooza bintu byanjawulo biwulikanga ebifaanagana naye bintu tutale byanjawulo. Nze Mukose Arnold Anthony era mbenda ino mwenna mwekaza mwenna abali ku mulereetu guno era nga ninze Mukose ali einuma w'ento wonkoli Daddy TikTok okuba nti tubatuusaako enteekoteeko eno nga weeri mungane nanirize Muzeeyi Apollo Sebutinde Kyabazinga tumwendeiza anniversary marriage anniversary engeri obwire gye bugulumukamu nizo okwogera ebigambo Kamala abantu akati yena yogere naye nga baba Isefe Kyabazinga ga Busoge secretary bwa Nsolo baba nkwendeza omwaka ogusooka yala ng'olini mama ife okubona nti tulinda bulinda yibala eri abali banta ku pressa mama imwazalali bana ebintu bino tinife bakatonda ate tinife bali mu bufumbo bwaibwe buli bantu buli oyingira mu bufumbo nti awe macho obuli public figure aimwe nanga abantu mubane n'ebigindo byaimwe. So nti tumane ate oli musajja wa kitiibwa tetulingiriza nnyo bye ni watu wa kitiibwa nti mu mejwali n'wokera ku machano ogamba nti ofumbiddwa mu ababiri anze bambuuze naye ngamba Kyabazinga bamuleke naye mu ababiri muba n'enteekateeka ezammwe ng'abantu ne mugamba nti mu myaka ena tufune omwana waffe asooka
wa myezi 6 oba nekisa kindi nga nokunonya omunonyeza omwana ng'aganya so basalira abantu omusango mu gundi ngaludeo tumanyi bantu bebayita mabege eyo sokulaba nga oba oliawo bafuna ezadde naye kale mutukkirize omulongo kigongo sena atuuka ku sawa yonna naye mumanyi enkola etonya mu Kampala amakubo jamu akwata so agezaho kulaba nga avuga atuukako wano naye olw'okuba nti enkuba etonye nyingi akyagezaho kulaba nga atuukako naye nga tumusubira saawa yonna tukakasiza n'agamba nti ali mu kkuba ajja so mubeereeko muleke kulowooza nti bataliiwo naye munzikirize muzeeyi Apollo atulamuseeko muzeeyi tukwaniriza sensonyi okuddamu nato basinkana kansubire nti wiiki mugiyiseemu naye nga bwe mumanyi ya Uganda tebigwa ki tebigwa malojja naye nina enyiike ku mutima ate yaki ekisooka neebaza Mukama Katonda ng'aggyeeko ebyenyiike nti enkuba ekola ki etonya sizoni zaffe kirabika zitandise okuddamu zitereddeomala okukola ennyo okuddamu okubanga akasolya ekitutwalidde eddala ebbanga enyiike gye nafunyeemu ku mutima ti abantu bakyali bamuzibe ekintu ekitambula global kyekintu kyembagamba nti waliwo bayibuli weetugambira bwe mulintegeera mulitambulira mu bbanga ng'empungu twali badde Abaafrika essaawa zino we tuli twebuulirira buli omu najjayo ekintu ky'amanyi bw'aba nga alina ensobi gy'alabye ku munene amugamba nti gundi nti oyina ebbwa oyina ki oyina ebbwa naye ate ne tutayongera kweyonoona kubanga ndaba nga ate abagezaako okuddayo gye twali ku mirembe gy'aba mirembe ogwo gwaliwo ku mulembe kw'Obotettu gwaliwo lwakuba nti abantu ba wano naddala abasinga obungi baana bato bagundi abo babajja baba baprofesa Kyesiimira babajja Kenya biseera ebyo waaliwo omusajja Obote gwe yalinga mu Nairo Mansions nga bamuyita Peter Owiri yalinga mu coordination ejja abantu abaali basuspecting okubeera abayeekera nga babajjayo ne babazza emisango egyo ne gibujja nnyo bagyalimu n'omusajja waliwo omusajja we yegezaako okusala omusango awo abalala ne baba arrestingira awo nga ku high court kati ebintu bino si bipya naye kinnumya omutima nti byaliwo ate era tuzzeemu tukoze eki tubiraba ate webirabikidde ng'ate tutandika okubecominga righteous ng'Abaafrika kubanga ensobi zonna sizaali zaffe oba tezibadde zaffe ensobi zaasigibwa ba super elites ne batuyingizaamu emize emibi ne tubula ne tujja twesanga nti abantu abasinga obungi oyinza okulaba omuntu nga mukulu naye nga naye ayinamu ensobi ez'obutakola ki ez'obutamanya kati ensonga ezo twali badde tuzikkakkanya ne tutandika okwebuulirira ti omuntu aba akoze ensobi yali badde yakwatibwa mpola mpola ne bamugamba nti wano waliwo ki waliwo ensobi kubanga ensonga ezitambula global ndala nnyo ate ffe tukyaliyo kugamba tukyali backward okulaba nti bino ku Africa bikola ki kakati ku Africa tulina kukola reconciliation munne waba akoze ensobi wali badde ng'abuulirirwa n'atakwatibwa ate gende luzira biki bwe bityo waliyo abeetaaga okgenda eruzira bayige anti nze luli nalinga nga ndowooza nti egundi yabba yamala naye bw'ogenda okulaba era ogenda okulaba nga byeyakola temwali ate era zeyayavuwadde ate nayagala okuddamu okubba naye ng'ate takyasobola akaddiye bikugamba aye nno okyogedde n'ozijukiza abaana abakozesaayo emitimbagano obubi jawo okubategeeza nti abasajja ennaku zino bakwata ate basibira ddala example y'omwana gwe baasibye emyaka 2 kitundu olw'okukozesa TikTok ng'avuma Mr. President His Excellency Yoweri Museveni bamusindise emyaka 2 kitundu mukomera lwakukozesa social media eyo gwasiba luli entebe emyaka 6 so ndowooza nti no omanyi abantu baffe balina obuzibu tetwawula
ku criticizinga na kuvuma na kuwemula. Baawula naye bagezaako kwewuusa. No, amanyi omuntu obwoba n'obusungwe buli muntu obusungu omuntu makiche. Timumbejjanyiza okubanga nkulabyeko ensobi. Naye nfe kyokugamba obulungi nembogoka oba nenkumula bwemuzi oba nosangwe nakwina nagamba mumbejjaji waliwo kintu kirali kirungi. So ndowooza nti bwe tuba tunenya twawula okunenya okuwemula n'okuvuma. Ekisibya abaana bano sikubwabula oba kutusayizinga naye kuwemula ebise bisinga bwetegeza okutandika abana bonna wemula ebigambo binene. Waliwo ono Madbalo waffe naye anytime bajja kubanga bamusalira. Naye ali ku misango gya kubanga ate avola omukulembeze speaker ne mutabanyi w'omukulembeze. Actually kuwemula bwogamba kigambo kuvoola kuwemula nti kuba bangi tetujja kuvumirira baliyo wa myoyo olw'okuba nti tebatambudde na nnono. Abaliyo ibaki b'emyoyo olw'okuba nti batambudde naki na nnono. Naffe abazadde baffe tulina okudda mu mbeera ez'obuntu. Kubanga ne mbyawandiikibwa waliwo bagamba nti mugonderenga abafuzi. Mugonderenga ki? Abafuzi. Noyinza okulaba omuntu kati ng'abaana b'ennaku zino batandise okulengeza abaki abakulembeze. Abantu bavumirira nnyo ku ekitundu ky'engamba nti mugonderenga abafuzi. Abantu bavumirira nnyo Mwanga. Ne baagala bamulengeze. Okiraba? Naye nga yali muki? Ebyavaamu mwabikola ki? Abantu baafa. N'olwokuba nino kale ekiseera ekyo Bayibuli yali era tennaba kwala nnyo mu bantu. Ekitundu kyalimu nti mugonderenga ki? Abafuzi. Ebintu by'okuvumirira Mwanga weewaawo Mwanga oba yali alabye n'abavubuka nga baali babuzaabuziddwa. Bitwakungula mundoze mubirabyo byonna. So tujja kubagamba naye tugondere gavumenti eriko gye twagala etusange nga nja kwagala okwaniza. Bw'obagamba bw'otyo oba banafuya abagala enkyukakyuka. Tugondere gavumenti eriko tugiwakanye okusobola okufuna eyaffe gye twagala naye nga tukutambulira mu mbeera ennuŋŋamu. Kuba mu mbejja nando olagamba nga fulufiga asiba awemula. Okutamba n'omulangira tekikufula mulangira. Akajja obunaku kemanya waliwo neyavumye olw'okuba fulufiga avuma naye ne bamukwata. Anti kyenza kugamba nti kambuke mama bwabuukidde oddo mu kinnya okitegeera ate omukisa gw'embizi teguyisa mbuzi mu malagala. Kati gwe olw'okuba oli ayiseewo naye tugamba nti kankole ki kampiteo gwe manye ennaku yo omanye nti President Museveni tokoze enguudo tulina amalwaliro munenye kwebyo naye tomugamba olinga kino olinga kiri like ebyo ebintu bigatusibya ebinene bigatusibya naye mugambe nti tukuwakanya kubanga amasomero mafu ebyenjigiza bifudde ebyamalo bifudde enguudo mbi abaana basomye tebalina mirimu ekyo kitegerekeka kiyimbe omugambe abantu bafa basiwa mutayima bawambibwa ebirabika biyimbe tebajja kukwana naye bonagamba olinga kino wafana kino olinga kiri awo bowe mudde era bovumye oba tokusayizinze. So Asha in mbadde njagala okubanga anyaniriza omukulu bazanya nengo yatuuseeko dda sobola okubanga ate atulamusaako politics waffe bannaye tumusange ku dice olunaku lwa Sunday tujja kubanga tokuba dice eyo nga tokuba buli topic ebyannawulidde bagamba mutabanyi w'omukulembeze mutamivu naye n'obaka essimu n'ogenda n'okyogera bwe bakubakira ne bakukasuka eruzira ojja kuba nawulira oli akyogera naye gwe mama wange Edith namuyanje agamba mugigondere kubanga temulina ku bantu bammwe bali bafunye obuzibu abavubuka onalayika mupya twali musiemu ayina ebintu tebinadda batujjawo ne batuwamba tayagala tetukimanyi batuwamba tumalina ku mukaaga nga tuli musiemu ekyo batulugunya kati olwokuba mupya ndoza takitegeera so mu kamera eno tebaliranye muzigo muliro. So kati omwange namuyanja agamba mbu tetufuna nko bantu bafe batulugunyizibwa fe bennyini n'ebyuma biffe tebiddanga bikyali mikono gya CMI kati ye bwagamba mbu tetulina ffe tetubagana kuwakanya gavumenti eriko ate ye abagambye temugiwakanya kubanga bannabyafuzi bonna ekigendera kyabwe kyakukyusa bukulembeze oba kubeera mu bukulembeze. So tetuganya muntu mulala yenna kuwanyisa gavumenti ya President Museveni vaako naye tugamba teba ogirwanyise nga naawe weteka mu kifaananyi singa asabadde mu bukulembeze
esaidi eri oyina ajja ampemuna n'agamba ninga kino naye nga kyabuwemu ne bwotabera mukulembe nali uli okay oli muntu wa bulijjo inaava n'agamba olinga kino muli owulira otya nti kyetugamba nti bw'oba owakanya omuntu muwakanye mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa mu mbeera naawe okuweesa kitiibwa niwo nagera mu kkooti ojja kuyimirawo ogambe nti nakyogera musango kibwanazza nga nkyogedde ekyokubiri abantu batandike okusitula obwongo batandike okukola ki wano tubadde wadde balekolo naye mu francophone countries kati ngewaba Kampawole ebibaddeyo mu West Africa ate si kyekibadde ki tetufunangako na ku bukulembeze tuva obwetwaze tufuna bafuzi tufuna ki kubanga tubadde nga tuli ku mindset program ulidde obuwangwa bwaffe bwasaasanyizibwa ne bwonoonebwa ne batuteekamu bakalico leader banaddiini ebyo byonna muntu alina okubeera n'obwongo nga kale tuyinza okulaga jjajja waffe olw'okuba tukyamusa debate eyinza okuba nkuta akati naye mumbejja nkukkiriza akazindabyalo njagakwaniriza mukama waffe mukulu bazanya nengo nga bagiyite Mondo asooka okuba nga ate atolamusaako sijja kumukkiriza ye kukomentinga ku byabufuzi bye tubadde twogerako tujja tandikirawo program tujja kumukkiriza okibanga kyo mutakula nedda ye takkiriziddwa leero takkiriziddwa kubanga ayogera ku byobufuzi tugenda kwanga ate tuyingira buyingizi obuwangwa nenono kwaniriza mukama waffe nsaba olamuse ku bali mu kutulaba esobola okuba nga ate program yaffe etambulira bulungi mwasize mutya abatuwuliriza era n'abatulaba okusinziira yonna gye musinzidde amakya amalungi ewaffe Matootoba awagwa amatondo g'enkuba nga majoojofu waba wagwa nasooli kansubire mwe abasamba nnanda omuyini mugubakizza amaanyi era enkuuli muzifunze weewaawo atukubyeko akadde tubanga tukyasobola okutambuliramu abo abassa era abalamu nyongera okwebaza abo mwenna abatudduukiridde abawulira emiranga gyaffe mu mbeera ez'enjawulo ne mutudduukirira temujjanga okwo era neebaza na buli ssekinnoomu yenna ali eyo aweereza ensonga ezisoosowaza eggwanga lye era ne zigimusa obuwangwa ennono obulombolombo saako n'empisa kubanga kye kitufuula abantu okuba nga tulina ensa y'obuntu akuume era awangaaze weewaawo tweyanziza nnyo tweyanze jjajja waffe mukulu waffe mulungamya waffe musomesa waffe mukulu bazanya nengo nga bagiyita Emondo Mulangira tulina ensonga nyingi naye twagala tutuulire ensonga eri yabadde aŋŋamba nti naye musomesa ebintu bino naye omulembe gukyuse ebintu byemusomesa byali byadda ndoza tusomese musomese nga muleetinga naguno omulembe gwa tekinologiya ne mugamba nti okay gukyuse naye mama walirabyeko omukyala awanda omwana mulangi yakitugambanga wano nti okay mulembe gwakyuka walirabyeko kyokuzaala n'awanda buwanzo n'asesemu n'atanako omwana walirabyeko skirt empale eyita waggulu nekamu wansi mu bigere ne mubuuza nti okay ffe tusinga abakyana tekinologiya naye bo wali basanzeeko nga bakola byetukola nga tubikola wesanze abayindi tebasinga tekinologiya naye twali tubasanzeeko nga bakola nga ffe bwetubikola abajapani otukolwali bakyalira wansi naye tubasinga ki naye ngamba nja kuleeta endowooza eno eri abakugu musobole tubwabula because nyinza okuba nga nayogeza either butamanya nayogeza okuba si exposed nze ndi muna Uganda sitambulangako so mulembe gukyuka olwokuba nva Busoga nenyigira Kampala nenkomaawo nyinza okuba nga kutegeka kwanga okukoma then ensonga endala gye okuba nga tukubamu ettooki nti wano mu Uganda wamu Africa twetanidde nnyo empeke oba enkola eyakizaala ggumba naye abarasha batongozaawo ministry number eyo erungamya ku ngeri y'okutabagana mu mbeera ey'ekikulu nti era nibo oli ku mulimu bajja kuwanga break ofune obudde nti bakizudde nti abantu bakola nnyo nabataba budde bwakusinkana okusobola okulaba nti ensonga kyolaba nti Russia abantu bakendedde so kati nga baagala eyo ministry ejja kubanga erungamya era senga
mwetaba eyo mu mbeera ey'ekikulu ne mufunayo ezadde bajja kuwanga akasiimu bakuwa omusaala then n'omwana naye bamwongereko akasiimu n'omusaala nti eri enkola gyabadde balina zaala 2-3 bagibaninze bagijjeewo naye ate ffe waffe batugamba nti tukendeeze okuzaala bali bagamba nitwongere okuzaala ne Italy emabega kaawo naye yayisa ekiwandiiko naye gamba nti oluvannyuma lwa COVID-19 okutta abajjuka baite bazaala ng'abakadde bangi kati weevu bwe yajja yayoola abakadde bonna population ekendera ddala kati baataddewo enkola eraba nti okuzaala kweyongera kuba bakendedde abagwira baza okuwamba ensi yaabwe so tujja kulaba tutunulamu awo nga tugeraageranya embeera okukopera ebyeri n'okusobola okulisavinga obuwangwa bwaffe naye Omumbejja amaze okwanja ensonga nkuddiza akazinda byalo okanziriza nenjagala oba mbeere neyakugambye nti omulembe gukyuse twale side ye nzikirizeemu kaakatono naye era ekyokuba nti omulembe gukyuse tekikujjaako nono yaffe yes emirembe gigenda gyevolvinga tesobola kubeera static naye wabeerawo ebintu ebitalina kyuka nga tebiina kukyuka nga byo biina kubeera bwe bityo Mumbejja wangi mzee omulembe gukyuse eki nga tebaana kumanya science ezikugatta astro tebalina nakye bakola ki baani abatannamanya bano abantu bawano abagamba mbu omulembe gukyuse aweza mulembe gukyuse agumanyiiko kiki ekikyuse n'ebintu bikadde nnyo bitutambuliramu naye olwokuba tebyakola ki tebyasomesebwa oba muntu n'ensi mwabeera tagimanyi kyensi yaba oleta ensi yomasekati n'atasanyuka nnyo era n'akunyumiza emboozi nti abasajja bakubye Twin Towers mu America ku ground zero ne Statue of Liberty ya 7 lamp stand ne munyenye yakira wano tamanyi naye nga wazaaliddwa buli kimu kyonna gwe akirabya maaso naye takolera kyakola ki kakati mulembe ki gwakyusiza kyamanyi amanyi ki takyusiza naye agulaba gukyuka bano bamuzibe naye si mwe babeera tebagikola ki tebagimanyi tiyerina piramidi y'ensi okulengera abantu okuba nti basobola okulengera ewala ne bayibuli agisoma naye tagikola ki tagitegeera kubanga kwemugamba tiddayo oyite mu makubo ag'omusozi bajjajjamwe gye bakolanga ki nakyo takisobodde wabula yagoberera mbuzi yakwata kikwata nti omulembe gukyuse yakikwata n'akiteeka mu mulembe gukyuse eki gukyuse eki ebintu byonna byaliwo just beetaaga kurectivatinga kubizza kubitambuliza mu ntambula yaki nga bwe birina okutambula ne mubeera bulungi buli mumu naggulirwa obwongo ne bugguka n'aba nga asobola okulaba ewala kakati agamba nti omulembe gukyuse eki eno Uganda ne bw'ogyongeramu abantu emiliyoni 40 oba kale 500 nabadde ekabaale genda olabe ensi mpya muwala muto buli tekinabakwatibwako kati yagamba mbu omulembe gukyuse muti mukomye okuzaala simanyi naye sirowooza nti abadde agamba kukomya kuzaala naye engeri ensi gye zicontrollingamu population growth bibeera byanjawulo Russia eva ebeera mu ntalo kati ali mu makaso watu we story eno bulungi etugaiding okubanga nti ebeera mu ntalo abantu one we have to agree bali mu kufuluma ensi ekyokubiri tebayina they are not settled okubanga bazaala kati abo balina okubaterawo incentives ezibasikiriza okuzaala kakati wogamba Italy ebaddenga ne older population ng'abantu bakulu so kakati bagenda bafezi nga baba tebazaala kati abaana abato they have to kubeera nga babasikiriza babaterawo obwo obuntu obubasikiriza okubanga muzaala babeera n'engeri gye bacontrollinga mu population kati wane waffe Uganda we are fertile tomanya osanga wosalawo bameka bozaala kwa government enatuli mitinga mbuzaala 5 bazaala omu ne kasotufuna story ya Russia then ijja tugaidinga okusobola kulabanga tutambulira wamu so nabyuma tuwemboze eyo then tukomewo ne muzeyi sebutinde kubanda aba tanso kumutakula n'okumusuna
And finally, in Russia, Vladimir Putin has launched an unusual campaign to combat a plunging population crisis. Amid dropping birth rates, Putin is urging Russians to take drastic measures, including having sex during lunch breaks at work. In an effort to reverse the demographic crisis, employees are being encouraged to procreate on the clock. Here's our final report with more. In the heart of the Kremlin, Vladimir Putin is facing a crisis. But this time, it's not on the battlefield. Russia's population is in steep decline. With a fertility rate of only 1.5 children per woman, the country is heading towards a demographic disaster. By 2050, experts predict the population could drop from 146 million to 136 million. But Putin has a plan, one that's as controversial as it is audacious. Russians must have more children, and he's not waiting for love or long weekends to do it. At a recent press conference, Putin declared that the preservation of the Russian people was the nation's highest priority. His government is scrambling to implement a range of bold measures to raise the birth rate, and yes, it includes sex at work. Workers are being encouraged to use their lunch and coffee breaks for procreation. As the health minister rather bluntly put it. When asked how busy professionals could possibly find time to make babies, he smiled and said, "During break times, life flies by too quickly." However, this isn't just talk. In Moscow, women between 18 and 40 are being asked to attend free fertility screenings to assess their reproductive potential. Meanwhile, some regions are also offering cash incentives to young women, like over $11,000 in Chelyabinsk for having a baby before turning 24. Politicians have even publicly called out employers, urging them to monitor birth rates among their staff. Each employer should ask themselves, said MP Tatiana Butskaya, how many children have been born this year? What are you doing to raise that number? Other female politicians even pushed women to start having children as early as 18 or 19. Give birth, and give birth again, urged another MP. While Putin has never disclosed how many children he personally has, officially he has 2 daughters from a previous marriage, yet various reports have uncovered 2 young sons with his longtime lover and former Olympic gold medalist gymnast Elena Kabaeva, and a 21-year-old daughter from another relationship. Putin, it seems, is quietly following his own advice. In a country where the government is willing to push boundaries, both in warfare and reproduction, the message is quite clear. For Russia to survive, it needs both soldiers and babies, and it's up to the people to deliver both. Ndowooza story ano oli abantu bagirabye bulungi nnyo. Tutwagala bagambe nti bigambo byaffe. Kantandike ne muzeeyi olowooza enkola kati wane waffe omuntu yandiba n'ensonga lwaki talina kuzaala abaana bangi. Bana toyina mulimu, essente zibuze, embeera mbi. That is ekyo kyategekebwa nga kitegekebwa buki? Utegekebwa. It is intentional. Intentionally. Kibadde ku bazungu bakabo ba Europe up to United States. Ngaba yo Africa bagala baji controlling bakuteke mu wavu. Mind izo zike. Nga nabo ate eringa nabo kibakubanga tebakikola ki? Tebakira basende babadde bazirina bazala bana aba. Babiri. Bawala. Kati nganze ngenda ne waliwo omuntu namugamba nti nze nsinga value papa. Olwokuba talina mwana. In fact twalina wano tuli mu bbaala. Nze value kadino musinga value. Olwokuba nti ali mindset nga tamanyi kiki kyenkola ki. Kyotegeeza. Nze nina abaana 10.
tudde ku minzaani batupime tudde kuki Kuminzaani. Kuba Bayibuli egamba mugende muli ensi muzaale mukole ki mwali ngenda kujjukirwa kati naye talina mwana gwagamba nti papa wako mu Uganda tumuyisa manyi talina mwana gwagamba n'addikira yali era bakube wali owuliddeko emagome nga babuuza nti mugenzi alese ssente mmeka baga alese abaana bameka abazzukulu bameka abadde musajja obusajja bw'omusajja yenna buli mu baana goloza lwaki akatamukago katwalibwa ne bakwanirize ne bakakuwerawo kati kabazaale be batasobola labirira nedda si kyekyo enteekateeka y'abantu okuba nti basobola okweyamba n'okuzaala be batasobola kulabirira bati nati wano omuntu azaala ekiki abazungu okusinziira eri ne bagamba mutemwanyi IMF gundi World Bank ne gundi ne IMF ne batemwanyi ne batta banka ne batta buli kimu kyonna ekyali kimaze okukolebwa kwankati abantu bagenda ne baddawo ne banenya Museveni kati lwaki akayanire mwanyi naye baani abadde balagira nti kino mukitti kibadde kikolebwa intentionally kuva wa kubanga mu abazungu tebabaagala bakole ki naye ng'ate nabo kibakwata bazaala bameka babiri ne Africa gye baagala okulwanira bajje bagire era tebakisobola giri tuvula nti Katonda omukalanga ki omutyanga gwe bw'opimira eno mu siringi naye n'abeera eri n'asirika z'omwana wange omu omulenzi mulabe ebizimbe bya Bank of Uganda 10 ku bataano bennina nga sitaddeeko bawala naye ng'ate bonna mbakola ki babalansinga kuba sikyabulwa saati gye nyambala sikyagenda nga bayaze ndi ku kitanda bayaze ebisuuka bikadde ajje ne banne ku bisuuka era ne piro bajja zireeta bajja kwetaaga okujja ne banne nga ebisuuka bikadde ne bipiro ajja genda mangu nnyo bagule essuuka zinyirira buli kimu kyonna mbeeri mu loodi mu ddwaliro nga ndi muki oli mu loodi bw'abaana banawulira batandi dadi yalemedde ku kitaano babanja $5,000,000 kiswaza okiraba naye beera omunaku beera ki omunaku toyina baana kimanyi osobola okubeera nabeera ne batakuyamba okujjako nga tewabateekateeka naye abaana gwe tandika okwagala abaana awaka lunda enkoko bali amagi battira embuzi ng'ogirina babeere nga baalya bwe bagulira emifaliso bebikanga bulungi bwe batwala mu ssomero ne bw'onooba nga wali tosobola kununkiriza byakumuliraano bali abasula mu kalina ezirimu kati ennaku zino bateekamu ne zirifuta era bajaga nti yafa yagezaako yagana buganyi awe yali akoma nga wabalaga ki omukwano ne bwobanga tewabalaga mukwano era tebajaga dadi teyatufaako ne wajjanga n'ennyama gy'osobodde wanoganda enkoko eyo tugitte nga tebagisuubira nako seggwanga waliwo ebikaawo nogaa seggwanga eyo bagitte ne bagiwuuta abantu okulabirira abantu tebabalabirira na musimbi mungi nnyo waibola amagezi go ge gagenda gagattagatta nze waliwo mikwano gyabe bagambanga nti waliwo ekigambo nekibaali bampita nga siyinza kugula mandaazi nengula mandaazi bo nga balowooza nguza amandaazi ngenda gabawo naye nga nze zibazaala nagula nga amandaazi nze nenywa kyayi nendi erindaazi mwamala nengazingako nengateeka mu mmotoka mandaazi g'abaana baabwe katudde wajjajjaffe so tulina okukola ki okukkiriza okulaga omukwana abaana awaka okulaga omukyalawo ki omukwano muzungu alina ensonga gyakola gutandikire ku mukyala gulyoke gende ku baana anti omukyala yasooka mu lujja lwaki olina omwana olyokulaga omukwano omuzungu yateeka tibwaba agenda okukola shopping every weekend biki ekimuli kyomukyala kirina okukola ki nga sindalera naye awo muzeeyi omunyankala agamba nti muzeeyi natule enshugushugusa olukundo bwe tosobola ddala mu mutima gwo n'ogenda wali mu supermarket n'owunya ku kasinowa kano ke bakenda teeka mu nkwawa n'ekizigo
Mzee wena lukundo super like akadi wakuno. Ate mutonyi. Atukasa ko tusale tudde ewa mukama waffe asoka tulungamye ku nsonga ya Kizaala Gumba nalaba luli ababaka mu parliament ng'omukazi ayimiridde n'agamba abaana abali mu secondary babateeke ku family planning. Kyali ekintu si kirungi nnyo okubanga tomanyi mwana ayina magi genkana wamubuto singa agokya nga kyali mwana muto ayinza ozaala naye sale tudde ewa Moze bazanya nengo sobola okubanga ate naye atulambulula muko mbe jonanzi sebitibu kati ampadde lya muze sinna kaddiwa baloye mukadde nze sinna kaddiwa odda buto nzira buto kate mwagala bukadde emyaka 36 nkyali mwana muto nnyo nzize ku nsonga ey'ensi nti ekyuse ekintu ekyo tukikontanya n'obuyigirize bwe tulina obwakati ekyamazima tukkirize tugaane ne mu mirembe gy'abajjajjaffe wasiri emu eyagulanga eroti y'olugoye era gwe mutwalo gwakakati olwale gwe tukola ki gwe tuyina omutwalo ogwawasanga omukazi mu biseera byabwe era gwe gumu gukola ki kubanga sirabangako nfumba yali ekyuse bw'osiika n'osiika ofundikira otaddemu omunyo si bwe guli sukali oba omutabula mu kyayi totabula bwoti oba okuba ensaamu wenjogera bwe nti oba okuba ensaamu omukulu n'omukulu ng'akuba ensaamu waliwo enkyukakyuka yokuba ensaamu tewali omulyango gwa kabuyonjo oguyingiramu nabwenyi bw'oba ogufuluma na mugongo kyali kikyuse nedda kuva ddi nga amasiga gaali gafuusa 5 gasigala 3 olwaleero bw'oŋŋamba nti ensi ekyuse tukkirize nti mu byenkulaakulana eya tekinologiya eyaffe ey'omuddugavu ffe twagala tugitambulize ku mugerengejjo gwe gumu n'ogwoyo omugwira nze olwaleero mukulu mukose ewe oyinza okuba ng'osobola okulya ekyennyanja naye ng'ate nze ewange fireti gwe nkola ki gwosobola oba nga fireti simusobola nga nja kulya mukene nja kwerondayo mu kigambo ky'oluzungu kye tuyita opportunity cost okitegeera nti weewe najja nendaba engatta y'emitwalo 2 sijja kugisobola nja kuddayo nyambala erugabire zange tangira ennyana oba zirusejjeera mu linnya bisooto nga sisobola bbeeyi y'amagetisi eza bata nja kusigala ku ki nti enkulaakulana y'obuwangwa ne mu nnono ejja eyawukana mu mitendera egy'enjawulo naye kyayogedde nti tufube okulaba nga tusoosowaza ki ekyo ekiriwo mu nnaku za kaakati nga tukikubaganya wamu nga kitambulira mu bufu bwe bumu nekyakola ki naye ekyo ekibuuzo kyensooka okubabuuza mwe bazadde bannanga abali eyo mwe mukoze eki nga temunasunulira ffe abatambulira ku puroguramu nga tusomesa nga gwe ayagala enkyukakyuka gwe enkyukakyuka eyo gikoledde ki ng'omuntu kubanga olwaleero osanga omuzadde ate tulina n'amaalo bannayuganda tulina amaki buli akajja ne tukakola ki ne tukabuukira oyinza okubuuza omuntu oli lwaki oteeka obukuufu ku magulu tamanyi lwaki ateeka akakufu obukuufu ku magulu era bangi tebamanyi olina omubuuza lwaki oyambala akakomo tamanyi nsonga yakaki ennaku zino ngenda nentunula mu biwato by'abaana ab'obuwala ng'obalaba balinamu ezannamuziga eŋŋamba embira naye n'omubuuza entiiti ezo gw'omanye ekizitambulirako takola ki agenda wali mu katale ku street nkuse okutuuka wano siraba nga kafuuka ende kajjajja mukyala ate nga mukazi wange nga naye nasulanga naye mu kisenge kyekitya kyekimu paka ku myaka 17 jjajja mukyala siraba nga kafuuka endeke siraba nga kafuuka ende kajjajja mwami ate musajja munno nga musajja munnange ngenza okukakubako eriiso jjo ly'abalamu emutwalidde mu ddwaliro nga takyeyinza ne mugamba ssebo kyuka we nga kubyeko ekiki
eriiso tikati ffe tulinamu kino ekintu nti oli ajja kujja aleeta obufuuke eno abuteeka ebweru nti bulina okutambulamu ne bugendamu omusana ekitali kikyamu naye baakolanga batya okusabika tikati tuzze ne twekanga nti tuli mu mbeera ey'enzigotta waliwo enzigotta ez'abagaga n'ez'abaki n'ez'abaavu kati tuli mu bunyomero obwo nti ekyawula ekisenge lutimbe lwa lugoye ze tuyita kateni kyekyawula ekisenge tojja kugamba nti tyakansoke embaze nti omwana avuddewo nkuba ensaamu okiwulira oli avudde eri atamidde okumanya bw'oba okuba ensaamu amaloboozi g'ennyondo gakyuka weekanga gakoze eki gayongedde gatolose okiwulira naye ekyo nakyo tetukikola ki n'osanga omuzadde agulidde omwana buno obuleereetu bumulengera wala naye nga tamukukidde naye ng'ate n'omuzungu aba akola ekintu ekyo ateekako kye tuyita parental control parental guidance newe ziba zi sinema bakugamba mwalibaamu ebintu by'obukaba ataweza myaka 18 wakola ki kati ffe ne tujja ne tubuukira ekyo ekintu tewaffe ne tugamba mu tteeka lya Uganda mu ssemateeka owaffe bakugamba emyaka 18 naye ate ffe mu nnono tugamba kasita omwana akoona akagere kitegeeza abanudde oba asobola okukola ki okwezza amaka yensonga lwaki bakadde baffe balabanga ng'omwana ow'obulenzi atandise okukyuka eddoboozi afuuyirya bamugamba nga munne teweerijjalijja towalampa onfuna bulungi omwana ow'obuwala ne bamukugira ekisenge kya nnyina oba ne batandika omukugira okuzannyanga ne bannyina okitegeera naye ffe ennaku zino ndaba ba Luganda nkubuulira gw'omuwuliriza wange ali eyo ndaba ba Luganda tebiriiyo nga tonnayikanga anti bagamba nti byampunanga ow'omunju yakoze eki yagwonoonye byampuna ate ne bakugamba nti nsaabanda lw'abaana anti gandeebuukanya wo yaguzizza kwata okiweeyo nga waweebwa buweebwa buki naye kyotuuyanire tosobola kukola kuki kati omuzungu ye yafuba akuuma ennono ye twerebidde ekintu kimu nti mulimu ekitambula n'ennono ey'omuzungu mulimu ekitambula n'ennono ey'omuyindi mulimu n'ekitambula n'ennono y'omuddugavu tinzewe n'okwambala olubugo kya bulijjo naye bw'otuuka ku muntu alina obwongo obwawotoka obwamunguuba sijja buyita bwamunguuba kuba amba mutadde nnyo kumpi obwongo obwawotoka nga tebukyasobola kuddangulu bw'alaba olubugo ye agamba oyo muki mulugo bw'alaba akommonta emmindi agamba muki naye bw'alaba omuzungu ng'atudde ng'akutte akamindi ak'ekizungu amulabikira bulungi wano omuzungu najja wano olwaleero tanti omuzungu mumukwate bulungi mumukolewe muti naye gwe omuddugavu ne wojja ng'olina ssente agamba ebyo byaki kiringa ffe twakulaba mutumanyi ti soda tumunywa ku krisimansi nze nga zisaakiraba nti wekyali naye mulimu famire ezimu nga zamanyikibwa nti soda amunywa ku krisimansi okulyako obulungi tujja kulya ku yidi nti olugoye olulungi tujja kulwambala kuki okwambala ku lugoye olulungi nga ngenda ku mbaga kubanga ngenda n'empitayita eyo nange nti bwenali suuti ogenda ku mukolo ki nemugamba mbadde ngenda kulaba ku munnange naye suuti yange njikoze eki kwegamba ne tubeera n'ekyo ekintu mu buki kyolugoye nalugula luno yabeeranga mbeera lwakukyaliramu nedda waliwo ebintu ebyali bikwatiddwa bukusu ng'ekikwate ky'essaala kati nga waliwo omuntu tetugenda mu December kati abakazi balwanagana okutunga bajja kunoba naye nga njagala tebaguze ennyama tebaguze gomase bwoddayo mu buwangwa bwaffe buba busamize olwokuba nti abantu balemeddwa okumanya Christmas kyeki yabalema okukola ki olunaku olw'okusinza emunyenye Christmas Day Christo Mass Day olunaku olw'okusinza ki
munyenye kyenda mu mwenda ziba mu alignment era Christmas tree bagira banetekebwa ne bagitegeka ne munyenye yakayaka ne bateeka ye webale nnyo basaako n'omugogo lunaku lwabasamize ekyo kituufu era mu December muno kati mutuyingira mutwalibadde tulimira ebijja ne Bible tayina weyogera Christmas tewali yadde just bagiteekawo okusobola bali basinza mizimu gyabwe naye ne bagamba tufuneyo olunaku ffenna tunawongayo ng'ensi yonna ffenna tusinzenga emandwa zaffe nga bwe nagamba nti katugeze nti ne bakya ku makya bagamba nti Obuganda bafuna independence nga mmeka tinga 8 kandi kwanye nagamba nti Abaganda ffenna nga 8 buli muntu dayo kubigwa makumalaalo netutongoza olugamba tutambuza amawanga gonna era omumala okulima ebijja ne musanyusa emizimu bwe mumala okugisanyusa babanaaza ne muyingira muki mu native church engoma ne zikola ki ne zivuga bwe muba mwasiba obukalu ne busumula enkalwalwo boxing day amayembe bagatadde gazze gavudde mu munyenye gabaseeko gachakadde mugasalidde mugawanze wekiraba kubanga family buli mwaka egenda yeyongera muki abantu mulina okubayingiza mu buwangwa bwammwe buli muzaala kati temukyaja mu ssabo waliwo abasaba bafuuke babateremu emituba kyaki ebintu ebyo nga abasajja baali bakugu mu kukola ki mu kutunaza obwongo mu kutubba bayingira mu buwangwa baffe ne babukola ki akati ne balyoka ng'olunaku lunaatera okutuuka Clarks yakola engatto miliyoni 10 biliyoni y'engatto ne bakola clearance sale abatunga engoye ne bakola ki abatunga obuteteeyi bw'abaana ne batunda odde sebo abatunda abakola rediyo kati bakola ki batunda abakola TV bali kuki buli muntu akolera lunaku lwakusamira olwo nga njagala lugero okutuuka nga nguza gwe akapyanga ngo yakubijje waffe abagula mmotoka bazikola ki baziguze abagula spray okuteeka mmotoka ki batuka bulungi batambule bulungi abasajja neffe nga bamuzibe yakutambulanzireyo ewa mulongo muyingidde mu budde bwe ng'akyanyuma ekintu ekizibu kye mbadde nkyayongerako ekireeta okulaba nti tulowooza nti ensi ekyuse ensi tekyuse naye endowooza zaffe ze zikyuse ne tuva ku ekyo ekyobuwangiro bwaffe kubanga mukulu Apolo olwaleero nze omwana owange ekinyeebwa ekyoluwomba akirya gonja omwokyo oba omufumba akola ki omuntu yenna ekintu ng'akiraba nga kimubonekera bulijjo tekikyamukola ki tekikyamukubisa matu kuwaawaala oba kimukubiraganya mpawa kiringa nze bwe nakulira nga ndooza nti buli omwami alina omuzaana ewaka nti aba yeesiimye buli kadde nze nali simanyi lwaki jjajjange yanzirizanga ekyennyanja nga ŋŋamba musanji wange nkuwadde engege eyo nga ye alyako omuwula katono nga naye mwatambulanga naye nga talya ekyo kyajja kinkulira mu birowoozo nti omukulu addiza omuto naŋŋamba bw'olikula n'ozaala muwala waffe oba n'ozaala omwana waffe w'obulenzi olimanya lwaki nkuddiza ekifi era nga nze nkayanira nnyo olina jjajja emmere ey'okusowa ni jjajja gye yaleekangako nga munyima eri nga ngikola ki naye kati bwe nkulidde wano bwe ntandise okukiraba nti omukulu yeerekereza tabanga mbaata ti kati ffe tuzze tubuukira ekintu kubanga omwana wa gundi bamugulidde akasimu nawe yagala amugulire akasimu nze njogera kati waka walingawo essimu zino ziri ez'oluviiri zabangawo nze simu nga zaakajja ssenga wange omulungi Rosa yampereza essimu Sony Ericsson nga zaakajja nga mwali bagagga n'agimpereza taata naŋŋamba nti gwatuuse emyaka egikwata essimu ng'okukwata essimu ey'ekibulooka Sony Ericsson kyampalirizanga okusoma nkakase nti nsoma bulungi wakiri nkwate mu ssimu
ne bwentuka mbantu wakiri nyenyega akatala wakakoleki kake nentunga n'akasawo sawo bwagirangangako wessimu ezo nga nange njagala ntambule bakulabe banaye nti nabika nyina kuki ku ssimu tata nangamba omanyi essimu eyo giteeke wano ewaka ojja kukozesa ngeri ng'okugenda n'ofuna kasimu okuva mu banno oba n'ofuna akabalu okuva mu post office edda twalinanga obwriting pad obwabeerangako ng'okateekako powder n'okasigako obuwoowo n'okaweereza munno liwa mirembe egyo ogwo kuuma omukwano wa myaka gyo okitegeera tine twakoppanga ebintu bye tutakolanga ki bye tutamanyanga naye nabuuzaako munywanyi wange olunaku lumu ti abedda bamanyanga batya nti gundi afudde awatali nga masimu batumanga omubaka okiwulira naye olwaleero mukose ogwa kabenje k'emmotoka abantu mu kifo kyokka munange mukose afa oli akwata akaleereetu n'atandika kukwata vidiyo kulaga nsi nga bw'okola ki bwofa awo ne mbabuuza nti nkyukakyuka kiffe gye twegomba bw'oŋŋamba nti ensi ekyuse mu mbeera ng'eyo ey'obutamanya ayina obwongo obwawotoka ŋŋamba nti ensi ekoze eki ekyuse ensonga endowooza katugiwumbire awo okudda ku nsonga y'ekizaala ggumba nti omuntu yenna mu bulamu kyetuluubirira lyeggulu lwaki nga kyetuluubirira lyeggulu omukatuli kyagamba eggulu lyempeera ate bwe tuddako mu bannaffe bali abayisiraamu n'akugamba nti mujjana olisangayo abakyala n'abaana n'ebyobuki n'ebyobugagga naye ejjana y'oku nsi kyekiki omuntu n'akugamba nti leero omutonzi yakutonda ku nsi amanyi kyoliba nekyotalikola ki kyotaliba kati kitegeeza ema nali natondebwa nga nja kuba mutemu kitegeeza ngenda kuba muki mutemu eyo mindset ekuteereddwa mu buki okimanyi nti omusiraamu asobola okutema omuntu ejjambya ku lw'amasigidi naye nalema okulwanirira ekijja kya kitaawo ekyajjajjaawe okimanyi omukatuliki asobola okulemerera okulya ewuwa emmere n'akwata embuzi n'agitwala ku makungula g'ekkanisa ebyo nzize mbikola ki tiyonayona mindset program ebadde tukola ki nga yawamba naye bwe tuddayo mu nnono zaffe ziri nti eggulu lyeririwa eggulu kwe kubeera n'abo bemussa ekitya ekimu oba mu mbeera embi oba mu mbeera ki ennungi nti baani be baana ti olwaleero mukulapulo olina kugamba okwokozesezza nti nze bishopu musinga newaba avuga amasaza 100 okubeera bikobere nga nyina obukadde 9 ku akawunti nga naye nyina omwana wa mwannyinaze oba omwana wa muto wange asula enjala ng'ayita bute ekyo mba sisiina ggulu kubanga kino kyoli olwaleero mu bw'omubiri obwo obulabwako oyo tonda namugereka kyakuwa tokitonzeewo kubanga akugamba nti oliyogera n'ensolo oliragira ensozi ne zivunnama olina akugamba nti kyangu okuseseetula olusozi naye omutima ogutaliimu mukwano tegusobola nakumenya kikoola ku muti omuntu atalina mukwano tasobola nakukyusa mbuyaga ya nnyindo ze kitegeeza omuntu yaba akoze eki yaba afudde olwaleero ogenda kuba tozadde tosamidde nti onoonye lubaalewo atule ku lutembe lwe asobole okukola ki kubanga mu lubaale ono bwe tuweereza oba mu kusamira mu nnono kwaffe kwe tutambulira n'obulombolombo nti gino emizimu lwaki tugiyita emizimu nti emyoyo emizzi mu bantu egikomawo ku nviiri z'abalamu gikomawo ne gitambuza olugendo lw'obuki obulamu is a continuous vicious cycle ova mu ttaka nodda mu mazzi nodda mu bwembuyaga nova mu bwembuyaga nodda mu ttaka nodda mu bwamazzi kubanga bye bikuwanga era bye bikutonda okiwulira gwe nojja n'oŋŋamba nti zaala omwana otya edda abakadde baffe baatabaalanga watya abaana bo bonna bonna bewazaala babiri bafiiridde mu lutabaalo ani ali kuddira mbigere oba ani alizaala abazzukulu watya ozadde babuwala ozadde ofulumya ani ali kuddiriza mbigere ogenda kusikisa mujwa awo kyovola abasajja abedda awe baatuukanga ne batandika okutta emikago awo tujja tutandika okufuna ebitambo mu lubaale waffe ebitutaakola ki tujja tuwasanya bindi ow'ennono gwe tutaakola ki gwe tutayina tuzze tutandisa okufuna amayembe ge tutaakola ki ekyatta endyo
kubanga ongamba omukazi azaale oba omusajja ekizaala ggumba ate n'ekizaala ggumba tebali kikoledde baana babuwala yensobi gye tukola esooka ekizaala ggumba bali kikoledde nze naawe ne mukosi kubanga omukyala agenda n'afuna olubuto omulundi gutya waliwo omukyala afuna olubuto olulundi ogwokubiri ng'embwa ng'akamyu afuna olubuto omulundi gutya mukosi osobola okukola abaana ab'obuwala ettu abawala 10 mu mwezi gumu lunaku onfunye bulungi kitegeeza abo bonna bonna oba obasibyeko naye ate gwe atambula tebakutaddeeko kizaala ggumba kitegeeza kizaala ggumba kyali badde kuki kubanga ogenda neweekanga mukazi wattu bikobere obuwangiro bwe wakuzaalayo abaana 2 leero ne bakuwa ka 10 akaweeke bakayita ka 10 kasirizza amagi gonna mukazi wattu alwanye katugambe kale afunye olubuto lumukutteko mu nseke teruzaalika olwo luggyibwamu ne mu buwangwa lukkirizibwa okukola ki kubanga lutta era kiba kizibu omwana tasobola kukulira mu luseke okwo bayita okubandula kw'oluseke baluggyemu kati eryo egiryoka lyokka mukama lye yali yamutonda lye lisigadde olabye kobere wagenda okufa nga yeekubagiza tisaazaala olwaliro waliwo ebirwadde ebitukwata bitukubye ne bitumalawo tosigazza olaba ogenda okufa obwannamunigina mu nju ng'oli bw'omu tolina nakwadde n'empeke y'otuzi nga tomuyina negondaga munange enfulumiza akaloba ako naye bw'ozaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ogamba munange anampeereza akazzukulu ne kanziruukirira n'abeera nako nti bw'ojogoma okuzaala zaala bw'onaasobola okuweera okitegeera titwesibye nnyo mu biseera awo ne tujja mu bibuga oli mu muzigo gwa mitwalo 5 naye waleka ekibanja yiika 10 na meka oziteekako bapangisa oli akupangisa ekibanja kiwaleka mukyala akusasula emitwalo 10 n'emeka omwaka 10 n'emeka n'alimako esizoni n'esizoni ne mujja nti omusajja agaggawalidde ku ttaka lyaffe naye nga gwakola ki oli mu kibuga ffe wano mu Buganda oba mu Munyoro oba mu Buddugavu ekitufuula super power kyekintu ekiyitibwa emmere oba pulezidenti akumibwa emigemera walemeka ayina okulumwa enjala oba paapa akumibwa amagye genkana ki ayina okulubwa ki enjala osobola okugumiikiriza obutaseesa nsaamu mukulu Apollo osobola okugumiikiriza obutaseesa nsaamu naye osobola kugumiikiriza njala neweekuluma mu matumbi ozuuka wakiro gakanonyeeko enasula ate sonywa amazzi mu lubuto obulamu bukole ki butambule olaba n'omusoto ogusuula n'oguziika ne gusobola okulwana ne gulya ettaka eriryawo ne guguma ne gubeerayo n'ekikere kisobola okuguma nga kirya ku nkonge n'enkoko esobola okuguma nga erya ku masavu gaayo ago geebeesa senga emaamira naye ate gwe omuntu kale n'olw'ensonga eyo abakulembeze abatuula ku bukiiko obw'enjawulo nga batukubaganyiza ebirowoozo nga baleeta amateeka ng'ago tiffe wano mbaddugavu tuyina ettaka tuli ba super power mu kye tuyita cooperative advantage era nga mbazizzayo kagamba ak'oluzungu oyinza okukaba tutulira nnyo nnyo n'okamenyamu nti ffe tuyina ekyenkizo nti emmere tugiyina bikobere n'ojja omuwogo wali n'ogutereka wali gumalawo wiiki nga tegunnayonooneka oba kukuba kigaaga okitegeera ti ekijanjaalo osobola okukitereka emyezi 8 nga bwe wakitereka n'okijja nga tekiriiriddwa ki kawukuumi nti emmere ogiyina ffe tuyina kye tusinga ku muki ku bitundu ebirala nze seetaaga firiji wange kubanga wenteeka ensuwa yange mu nju sobola okuteekamu otuzzi twange otulungi twensenye oba otwenkuba twenembese oba twenzija emugga netuteeka muki mu nsuwa ne tuweweeranga bwenkola ki naye oli kyeruppe ye yeetaaga okunyogoza emmere agiteeke mu firiji oba mu balaafu okusobola okugikuumira mu kaseera ako wanaagikola ki wanaajagalira leero omuyembe ogujja ku muti nga bw'ogusanze n'ogukola ki naye kikowunyisa mu kyalo gye twalisindisa abaana n'abazzukulu
mu bajjajjaffe tubakumira no mu kibuga noekanga omuyembe gwa nusu 10 mmeka naye ng'eri mu kyalo okugulya obuuzabuuza munange osiyo otya nno mukadde ogamba otya waliyo kadomola k'amazzi ngende nkuleetere ku mazzi nti yeje kali mumale okunzijuriza eddulamu yange yabaki amazzi awo nga mudda ku mapeera nga muwulula mudda ku miyembe nga mukola ki kyekyasimbisanga emiyembe ebibala ebyo mu mpya z'abantu abaki tibyabanga by'abaana fe okukuumirawo kubanga tukola ki naye kati olwaleero ojja kwekanga mukulu mukose amazzi gonyo onywala enzooli alimu eddagala omira mpeke kabuyonjo gy'osimye olwaleero wano ne wali amazzi g'oluzzi goonooneka kubanga ensula ezo ziyita mu ki kati noyekanga twetuumye mu nzigotta ey'endowooza ey'obulamu ey'ebyenfuna ng'omuzigo gena kusula nga mitwala meka 5 naye nga tosobola okugamba nti kantwale omukyala n'omwana mu kyalo bakole ki babeereyo kubanga gye tuli wano tewali atalina kyalo na ttaka naye tuwabirekera baki lwa mindset kati n'oyo ayogera ye kubanga akyasobola okutwala omwana ekabojja naye amasomero g'ebyalo gye yali tutta omwana asome amasomero tegalimu basomesa agalimu abasomesa tegalimu bikola ogaba galimu ebikola omusala gw'abasomesa tegukola ki naye omwakugamba kubanga yayina obuki obusobozi nze ekyamazima olwaleero omutwalo tegukyanneekubyaki naye nga waliwo akaseera omutwalo egwanneekubyako nempi napangisaako ekalere nga ennyumba ya 13 naye nadduka landiroodi omwaka mulamba nemyezi 3 nga simusasula 13 temwaddukanga musolo gwa 13 ezo na nyingi zabanga 7 kuba nzijukira nalawako tikiti nga ya 7 bweru naye nga abantu badduka waliwo twaweranga omusolo asoose nawe asoose emisolo ngeegi 5 naye gyakuyiriba nekata abantu kiringanganga jjajja kyenjagala okulaga abantu esente z'ekigali zino ez'abalongo ez'ekibbo ky'abalongo esente ezo z'okomyawo mu kumaliriza kw'omwaka banka esooka ebeera ezo sente zewagenda ojja ku kimu kiri eky'ekkumi kyewafunanga n'oteekamu ze sente ezozza ezikola emiki emirimu n'emikolo era ye tejja kugamba nti sente ezo tozikola ki era ng'oteeka zizze musambwa ki oguli emmere ate gyeguli musambwa ki era eri musambwa gwagala ssente era gwagala mwenge gwago gula bibala biteeka wali mubirye gula bijjulani ali ekijjulo era fe nafa abiri wenjagala oŋŋambe nti emmandwa gundi yali erinnya ku mutwe n'evulubanira emmere sigirabangako bukyavu obeerawo wali ogirabyeko ne bajja bababba obwongo olaba sente ez'okwata n'otwala kimu eky'ekkumi zizo zenyini nenze ekisinga okuneewuunyisa nti ewaffe ku makungula abantu batwalanga embuzi batwalanga obulo amatooke naye gwe okwatwaliro n'ogamba nti jjajja ddungu yankolera kamutwalire musiime kyasitaani naye nga bo ku makungula batwala naye gwe bwokwata n'ogamba jjajja nasiima weebale ekyo kikyo kiva kyasitaani kyenkugamba nti abantu ebintu byonna babirabye wano mu lubaale waffe owa Buganda ewaffe singa nga nina omukolo nga neki omukolo oba jjajja ng'alina abatende batendeka n'atugamba nti abange nti mujja tulina omukolo gwe tugenda okukola ki okukola eyo krisimansi yeyo ki Christmas Day oba Christmas Day era wabeerawo empewo olw'okuba nti lubaale waffe talina ye si munnaddiini bw'osangayo ekiwanuka nga yabula ewammwe otolera ekyama era omubuuliza ddala buki bubuulizi wenyini naye genda ekibuli obagambe nti sebo kiwanuka aliwo oba ogenda erubaga omuntu yali kuziza atya Christmas munono nga tagoberedde bya ddiini ewaffe Christmas ya bulijjo kyekiri kyembageraageranyiza nti omwana ali oluwombo olwaleero togenda kumusanga wamulirwana nga alookalooka talookalooka
nanti waliyo ebitali amakanga tibintu sibya andi kino nkibabuulira era njagala mukitegeera omuwuliriza waffe ali eyo nti lubaale mitendera bwekiri lubaale mikolo empisa kutegeera mateeka agagatuweebwa obutonzi n'abakulembeze mu nsi y'emyoyo zempisa obulombolombo ge mateeka agafuga empisa n'obuwangiro bwe tuyita obuwangwa kino ekigambo nnono kitandikira ku jjajjaffe ssennono oba jjajjaffe kinonoozo kizuuzi oyo azuula nti munnange nali akatiko ka Namulondo kampisa si bulungi kati nammwe ne mujja nga mukinonooza nti kattooli kitegeeza katuzira awo mukinonoozeeza ki lunooza omusota ne gugamba sijja kugwa ku ttaba evvuuvume ne gamba sijja kwebekka mu nnyango enkoko negamba ogwo bagwetugiddeko sijja gubuuka kubanga eba egenda kufuuka saddaaka kimala bibamba okitegeera kati ffe wano buli nkulungo ya mwezi eba kristodde era omukyala buli wava mu nsonga ziri ez'ekikyala nakisomesaako kwalo ne mbagamba nti kyalibadde kyankizo nnyo mu abaana ab'obuwala buli wobeera mu nsonga zo ez'ekikyala n'olya ku binyaanya n'olya ku ntuntunu n'olya ku nsujju n'olya ku matungulu n'olya ku bibala byonna eby'omugaso n'olya emboga emyufu oba enjeru onfuna bulungi kubanga oba ofulumya ebirungo by'omubiri nti mu bwamwoyo n'oba obulabika ki oba ofulumya onfunye buki bulungi bw'omala ensonga ezo mu bwomwoyo n'ojja ate n'ofumba ekijjulo ekikwaniriza ate okuddamu okukola ki awo n'otandika okulya ku mmere ate esaka omubiri eguzzaawo mu gukola ki buli mwezi ekyo kyatteeka kyova olabera omwana ow'obuwala buli wabeera mu nsonga ezo kyenva mulaba ebiseera ebisinga mulumwendira kubanga emibiri mugikuba ki ngenda kugerezaako muganda wange Anodo nansonyiwa okugendako eyo ngenda nensanga ababodaboda mikwano gyange jajja kajjambo tonguliddeyo kindaazi n'omugamba kati goliya byolowooza ngamba nti ngulirayo ekiwagu ky'ettooke ngulirayo ekindaazi ne kajuisi kaminati maidi ka 12 mmeka 5 ekindaazi kya 10 naye nga mu butuufu emmere bw'oba ogiridde oli ali ekindaazi nalaba nti alidde ki naye nga talina kyakoze ki kyazimbye mubiri ng'alidde bingi kituufu olubuto aluwadde ekintu naye nga temuliimu ki makulu n'osanga oli nakusanga nga otaddeko entula otaddeko ensuga nagamba abagagga beerumya okitegeera naye nga gwe olidde akaseera katono nze nsobola okubeerawo era mumanyi nsobola okutuulawo jjajja n'atenga ejjoba nemala ennaku 3 oba 4 nga siridde naye bw'avaako nenzira mu mbeera zange ez'obuntu ate nfuna ekyokulya ekinkumira nakubuuza gwe nga tolwala alusa kubanga ku ssaawa eyo muwadde ekikye kyakola ki kyayagala naye bwe ntuuka ate mukyange ekyokulya nange n'atakikola ki natakuyingirira kati ye mukyala omwana ow'obulenzi ewaffe eri ebusoga ebinyeebwa birina kubeera nkoto entungo zirina kubeera nkoto bwekiri era ke kalaba omukyala kakuweera mu kisenge nti munange banula gaayagaayaako ozzeemu enkwanso ziri zoba okoze eki ofulumizza oddemu ate owage at least mu wiiki nekyo twakikola ki mu wiiki olyemu ebinyeebwa olyemu ebibisi oba ebisiike olye ku nsujju olye ku ntuntunu gwe webunye lwaki omwana ow'obulenzi omuto asobola okutiirisa n'akoona mu kasolya ne kati wano ku ssaawa eno n'okwata abasajja 100 n'omugamba tulula mita 2
Mananga otaddemu yinza obutazikola ki? Obutasobola. Naye olina ojja n'omugamba nywa ku mubanula. Gaaya ku mulondo. Lya ku mirandira gya kamyu. Nagamba ebyo byadda. Naye nga omugamba akaweke ka 10 oba ka Viagra adduka miki? Misinde. Bagala ebyama. Olina omugamba nti nywa ku mululuuza. Fe tuguyita musumulula. Nywa ku mirandira gy'ejjirikiti. Tuguyita kayayaana. Ebyo byadda. N'osanga kinnabankema ekyefaananira nga ekyefaananirira owa Range Rover nakitunulako nakikuba eriiso litya. Ne kidda mu bufumbo mwattu ne kimuzaalira abaana nga banyirira. Gwe nga nalulungi wadibidde ku gwe nalulungi ayina olwala lw'osongola lw'okolera ali mu akeedi ku Nabukeera emitwalo 18 kikazi kyattu kyo kiteekako ina. Akaviri okola ka mitwalo 3 kyo kisala bwa 2,000. Omukisa ne gujja nga gukikola ki? Gumulondoola. Nti ye yeeteeka mu kkubo lya Kristo olyokwakaayakana omubiri gwe mulamu buli kimu ekyo kikola ki? Kubanga omubiri omulamu gwe gutambuza omwoyo omukozi. Omubiri omulamu gwe gutambuza omwoyo muki? Omukozi. Kati ekyo ennono yaffe wano ffe twakisuula nti tulina kutambula mu myekulungulo gy'okuba nga tusaamira. Okusaamira si kwe kuloga. Kwe kussa ekitundu eky'amaanyi ago agafuga omubiri amabi ne tuwanga amaanyi amaki? Tuli basamize by default naye tetukikola ki? Tetumanyi. Oba oli munaddiini oba oli munaki tuli baki? Basamize. Naye n'owulira omulokole ng'agamba tuvumirira abasamize kitegeeza yagala abayimusa emiki? Emyoyo emiki? Kubanga kye kituzzayo mu nnyumba yaffe eri gye tuyita ecuminical house oba mutwekobe yaffe ne tutuula nagamba munange ensubi ya jjajjaawe eyo yeetaaga okubaamu amazzi n'ogitwala kubanga gano amaanyi g'obwakiwanuka we galinya n'amasannyalaze mangi naye bw'alinnya ensumbi eri gye mwamuteerawo ne mugiwongererako mu maanyi ge mu buyinza bwe bwakkanywa wali tagenda kunywa gwe mukyala nseke kulaba nga lususu lutandika kuyubuka kulaba nga bwogenda mu nsonga zimalamu ennaku 6-7 ne bagamba omwezi guno tufumbeyo ku kijjulo kya Nabuzaana kubanga ogwo mwoyo naye emmere eyo ezimba omubiri ogwo omwoyo ogwo mwegukola ki? Mwegutambulira bamwe asobola okunywa walagi kuva ku makya paka lwaggulu naye nze wali onsanzeeko nga ngudde mu mwala wali onsanzeeko nga nkuba abantu miggo nga nninga mulalu nedda nti kiki nti ntambulira mu myekusika egyo giri gyennyininyini gy'abaakola ki? Gy'abayagala awo ne nkugamba nti okusamira oba Christmas Day etambula mu bulijjo olwaleero bakugamba nti genda okole ekijjulo kya ddungu naye mu lusozi gy'ogenda mwanyinaze ebikobere ogenda kusangayo omuyala amaze ennaku mmeka? 3 nga n'akanyama k'embuzi tamanyi we kawooma kyova nze nyumira nnyo ogenda mu lusozi gwagenza okugabula ekijjulo n'oleka boosanzeyo ne balya kubanga baba babeera ku busera ng'omusangwa gwamusindika oba jjajjawo yamusindika namagenda okola ekibonerezo mu lusozi bantumye mu lutabaalo naye baba kusindiseyo kuddayo kwenoonya nakwezuula nakwekubiriza newankubadde amagenda mu nsozi ate ne bajjayo bujjamize miki? Mibi. Oli natandika okwemakula oli natandika okwefula neyeetuma kyatakola ki? Kyatali ne mulimu omuntu nga talyanga ku kibala kyoleese gwe njagala otambulawo ku kkubo olabe buno bwana obeerako nga busaba obukalamojja kakusabe 5 jjayo ekyokulya okikawe era ojja kulaba emisinde kajja kudduka kakole ki? Kagabane ne banne baako kitegeeza otambidde mu kusaamira kwaki? Kwa Kristo onfuna bulungi kale okusamira kwa bulijjo tetulina kulinda lunaku luli nti 25 tetugenda kulinda lunaku tetugenda nti Idda Duha tetugenda bo bali ennaku zaabwe n'okusinziira okwakayakana kwabwe n'okwolesebwa nti emmunyenye eno mukulu Sebutinde gy'ayogerako bulijjo ekola emmunyenye 9 mu 9
ekole munyenye 99 okubanga zonna ziri mu mukululo gumu alignment fe wano fe twagifuna kubanga fe tuli mu middle pillars fe tulina ensozi ezo bo bayolesebwanga ki njolesebwe olina akugamba siibe nakaana naye nga mu butuufu enakaana nziba okutambula okiwulira nziba okukola ki okutambula olina akugamba nti shaitani eba esibiddwa lwaki tesumululwa nekugezesa mu biseera ebyo ebyokugezesebwa ebituufu nesibibwa ennaku endala lwaki omutonzi tagita ennaku ezaana n'agisiba ennaku ezisinga teyonayona concept mind ki mindset buli lunaku tutambulirwa nagisiba ennaku 4 tu nagita ku lunaku lumu ye katonda wa kisa kyoyo ekisembayo abeera n'abajemu ye nataba ne basirikale natta gomola oyonza katonda gwenjagala timwenna bali bebisi yagamba koze eki mbase bakubya amataba ate nojja noŋŋamba nti muntu omwera oyo tonda gwe tusinza muntu atya omu tiyakutonda manyi kyoliba nekyotakola ki leero nze akola ebirungi byenkolera eggwanga eno oba ensi eno nanzijjawo nalekawo omulogo ku kyalo gwe bikobera badde ayina akaanako akamu bwe kati mu bulamu nga kosibiddeko oluwuzi n'akajjawo naye ng'ate akugamba mu bayibuli mwennyininyini nti ibulayimu yamusaasira n'amugamba tosaddaaka ki n'amuwa endiga nze bwe ndeeta endiga n'engitwala n'egiwa jjajjange kiwanuka gwe n'ogamba nti oyo musajja musamize wa sitaani gwe n'ojja ne weebaka mu ssente n'ogamba wololololo njagala ki njagala Range Rover n'otambula ne bataliyani z'amagye nze omugoberezi onompa amafuta nti mukama akukuume nabagamba nti omukristu walwala ti bannange tugendeyo tumusabire naye Reverend walwala bannange Reverend agenda kumujjanjaba Bungereza tuzikole ki tuzisonde olwaleero njagala mumbuulire basumba bameka batambulira mu mmotoka ezitambulirwamu endiga zaabwe kizibu gwe wamukisa nnyo n'okugisembera obusemberezi oba wamukisa nnyo katonda akukuuma naye otambula n'ab'emigemera wala nze ne bagamba wano nkiyogera lunwe ti bw'oligenda ew'omusawo yenna n'osanga ng'aggalawo omulyango gwe n'ekkufulu ng'agaba eddagala ly'ababbi eryo tolikima eryo tokola ki tolikima bw'oligenda omusawo yenna ng'osanga asibawo kufulu ewubwe bw'ati ku ssabo lye tokola ki wosobola okuba n'eddagala erikwata ababbi kitegeeza n'okuba n'eddagala eryetangira abaki bagamba omuganga teyeeganga anti nkugambye ekyo kyo kikugamba olwaleero mukose nsobola okugabira omuntu eddagala erimuwonya naye ate sisobola kwekebera kubanga lwakigamba muganga teyeeganga tosobola kwekuba mweso kubanga nange okwetuulamu okumanya ekintawaanya nyina kutuula wa jjajjange ngamba zizzaako emabega nabagamba kabaka tasobola kuyita mu kiriwa ekibira ekiyitibwa Katyonsanze lwaki kabaka yeeyita kabaka naye ekibira Katyonsanze sakola ki omugga gwe bayita ziri battaakato emibba ziri bakato emigga tasobola gukola ki omugga gwe bayita Wankoko tasobola gusomoka n'avayo nga mulamu era bakabaka ba Buganda n'aba Bunyoro bonna gye baasomokanga ng'ogenda okujja amaanyi nga balangira singa baki singa bakabaka lwaki njogera ekintu ng'ekyo nti olwaleero tweteeka mu kitiibwa ekyokubanga ffe tulina obuyinza twefudde bakaki nekugamba nti obusamize tebukoma paka lwolifa n'obbuluka ku nviiri z'abaki z'abajjajjaabo lubaale obusamize bijjulo obusamize empisa obusamize buntu obusamize ennono obusamize buwangwa nti taata yagamba nti omukyala teyeesimba ku baki ku baami
tisezaala wange mba mubuuza ntuula ku ttaka awo osamidde kitegeeza osize kiri ekitundu ky'okwekola ki titokwata mu kizibwewo mu kiseke osamidde otambulidde mu buwangwa neki n'ennono mu bayindi oba mu bawarabu tebajja bbeere lyabwe ne baliraga era bayonseza muno muki munda akwata akakuufu ke n'akakola atya n'akajjamu n'akwata omunagiro gwe n'abikkira omwana muli n'akola ki kubanga yempisa yeewaabwe naye ffe newafuyinza n'okubeera mu takisi n'ojjayo ebbeere n'okola ki bw'ogenda eri mu bamuswati omwana w'obuwala waddembe okutambula n'ebbeere nga lirabwako naye newaffe okulaba ku bbeere ly'amannyoka ate kiba kiki kiba kiki nti tuzze tuswaga ennono n'obuwangiro ne tukoppa nti kubanga bali abeeri bakola ki leero manyi lwaki oliisa fooko ekireeta omuntu okuliisa fooko oba omungereza okuyiiya fooko byali bigenge nga byabokyanga ki nga tasobola kukwata mu mmere ekola ki kwe kuyiisa n'ebijiiko newane waffe mu Buganda ebijiiko byaliwo era bigenge ne kawumpuli eyabalyanga ki zino engalo buli wozikozesa zivaako oluliba tosobola kukwata mu kintu kirimu ekijiiko kyoyogerako nzijukiro bakyabeeranga nga kiringa ng'eggumba ly'ekyennyanja nga byetuliisa guno omulembe bakusanga oliisa engalo ne banne bakujagamba agamba ono munakyalo bannange ogamba restaurants nosoma ogamba kandiseke nga bajja n'obusimba ku recording basanze omuntu aliisa engalo w'ekyalo fala tosobola kuliisa fooko manyinaze ebikobere okubye banno supu pya omusamulize enva olugoye lwe lwayambadde lwa bbeyi ate omugambe bugambe munange sole onfunye bulungi sigenderedde naye kwesiba ku kyotasobola kukola ki tasobola kukola tulina dy olidde ngege sijja kunyiiga kubanga ndi mugumu n'ekyo kyenkola ki kyenina era nyina akantu kenayogera nga mpumbawumba neŋŋamba mu abaana ab'obuwala nti sikuza mwana wa mujja wange leero owuwa omuzadde ogaita okuza mwana wa mujja mubonyeza omuliisa nsujja omuliisa ki naye kubamu akafaananyi nkya mu bulamu mwotali gweomukulembeze ali eyo leero omwana wa munno omusse naye gweowuwa okubamu akafaananyi mu bulamu bwotalibeera mu ntebe eyo kubanga tewali abeera mu kifo luki lubeerera wava Busoga yava Bunyoro navaawa yonna gye nava oba Tanzania oba wa wonna gye nava leero si gyendi obukuliro si bwe buddo ate si bwe buvo ate si bwe bubeerera oba obubulaalalavu ti n'olwekyo tulekerawo okulindiranga Christmas tulye bulungi tulekerawo okulindanga Idi tusanyuke bwe bakugamba nti waliwo ekijjulo kasi tulaba nga kirimu okusoosowazibwa okw'emmeeme ennungi jangu okikole ki si buli kijjulo nti kirungi okugenda okulya ojja kugenda oli oli nga badde awongerera bintu bye byotakola ki bagambe nti buli yalya ku kijjulo kino ajja kugenda bisitukire mu ggwe onfunye bulungi nze era bannange mbabuulira sibagana kugenda nga bagagga bayingira amayumba gaabwe naye ogenda gwomuga gwomanyi onfunye bulungi amakanisa bagaggula nange leero omusumba asaze embuzi 8 n'endiga 8 tugenda gabula ne birthday zino ez'okuyiira abantu amazzi nazo ezimu si nnungi eyo musimanyi gundi nangira amazzi si buli muntu akuyiira amazzi nti aba agayiddemu bulungi so wegendereze ekintu najja nga yakiyenzeyenze nanga kati wano bikobere nali namubalira wano kanzije akoze omukisa ogwo n'akuyiira kyova olabera nkikkaatiriza nga mbagamba mu abaana ab'obuwala ettunga likyali tto topapa kwasamayasama nti bishawa muzaagala naye kakati okuzzaayo mu biseera bya Christmas nti abasinga kuffe tukolera wala ne mu byalo gye tuzaalibwa nti obudde obwo ensi yakitwala nti bwesobola okuwa ka holiday
akawanvumuko kyosobola okutambula n'oddayo mu byalo. Ensonga lwaki mba nti mbuuzizza nti waliyo bangi kuffe abagenda okuva mu Kampala naku z'omwezi 18 15 badde waka mu byalo mwaka akabanga nga abantu bali mu byalo kubanga ali abajjokeera nga mu makyaki simanya biti ne omuntu ateekeddwa kubaako mikolo ki akkirizibwa okugenda n'alima ku bajjajjaabe alina emikolo gy'asobola okukola mwaka akadde ne gy'atayina kukola ensonga yali badde kuzza waka kubanga n'oli kyaki eyatabanaka yabanye bagatta ebike 12 yakola ki yaliwo bw'asanga mu kyaki nga batandise okubba abantu akweka enjala akuba ekikonde kiboko n'emiggo era bakulaga mu firimu ng'asenda enjibwa zita biki kati bamubuuza owaye tukole tutya buli omu agamba nti buli omu asooka dde waabwe yeetereze bamuleetako emisiri badduka kerode bamuleeta emisiri ng'adduka ki kerode lwaki bonna bamuleeta misiri bamuleeta emisiri ng'adduka ki okwanukula ekibuuzo omwanyinaze ebikobera ekyabuuzizza nga nkuzza era ku ansa gye nnakuwadde nti ekyo kiba kya bulijjo nti twemanyiize nti wenfunyemu akadde kati tuli mu kifo ky'ensi ezeekyuka ku mitendera nti akalimu keekaki ke kalimu nti munnange nafunyeyo ka ofu kange nti mwanyinaze gundi gy'oli senga wange gundi gy'oli senga wange gundi gy'oli olunaku we luti ne luti lwembeera ki free ofu naye nsaba mujje tugende tulime ebiki ebijja osobola okubirima ku lwakazooba ebijja osobola okubirima ku lwokuna ebijja osobola okubirima ku sande mande olwokubiri ebijja okkirizibwa okubikola ki olwokusatu tebirimwa olwokutaano tebirimwa olw'omukaaga sande osobola okubikola ki lwaki ezo ennaku ebbiri nzijjamu ennaku ezo ebbiri olusooka olwo lwa kabaka Walumbe olwo terukolerwako ki mukolo gwonna n'omusawo gw'osanga ng'ajjanjaba aterako masawa 6 luba lwa nnaku lwa ddagala onfunye bulungi olunaku luno lwa Nagawonya omuzza mmere luba lwa jjajjaffe Mukasa onfunye bulungi Nagawonya omuzza mmere oba omuzzaŋŋanda awo jjajja aba atuddiza obuki obweza kuba yeringanga Easter oba olunaku lwa Easter lwe tusanyukira naye ajjukira tulya mmere ya muki ya mutaka kitegeeza tubagatta mu bitundu ebimeka ebibiri onfunye bulungi kati ezo ennaku tetukkirizibwa kulima ki tioba muyinayo abalongo olunaku olwo lwokusatu ng'olwo osobola okugjayo abalongo bo n'obaanikako oba oyina ejjembe lyo n'olikola ki olunaku olwo lwokutaano osobola okugjayo abalongo bo n'ejjembe lyo ne mutuulaawo n'okola ekijjulogabula abalongo bo n'otuula n'abantu ki mu budde obwaggolooba nze ku lwokutaano ng'olwo ewa jjajjange yava afumbanga kacaayi ak'omudalasini ne bakateekawo bulungi ne basiika wali ekinyeebwa bulungi nnyo n'ayita abatakawo ne mbasomera olupapula lwe bayitanga munno mu Luganda nga ne kibooka eruma n'obasomera yitongwa n'osoma ebintu kibooko neefuuka ki kibooko olwo n'olupapula ekizairo leo wamusomako nga musizi nga si byangu naye ng'akusomesa lulimi luki Luganda n'ova butongo ojja okola ki nti ebiseera ebisinga kati tulina embeera nti ffe tukulembeza nnyo akalimu kubanga ennyumba osulamu ya 5 yakakadde akalimu okavaako onazijjawa naye nga tetulina backup system ti ndi kalimu kano nfuna emitwalo 4 mukyalo eyo nyine muganda wange atalina kyakola kyataayaya butaaya ku kyalo tinaye munange walitadde ebikolo by'emmwanyi 8 season wejja ne tukungula teekayo essooli teyogundi tetugikola ki sijja ku omwana wa gundi ajja kunkuba enjawulo naye ng'ettaka likola ki weeriri noza ekintu nkigaziizaamu mu buufu bwakyo n'okitegeera buki bulungi
abantu sibeesigwa ngenda tambula ngendeko mu comments ezazze ku weekend nga sinagenda ku live oba oliko live ng'olina ekibuuzo nga wakiteeseyo dda nsaba oddemu okiwandiike kubanga nnyinza okuba nga sikiraba ndaba comments mpitirivu nnyo ate obudde siyina nnyina butono ddala. Omukyala Namukasa agamba naye nsaba kunsomesaako ku mwana ow'endira ebbiri n'emizizo gye oba emikolo egimukolebwako. Yani oyo? Ye Namukasa eddala nja mmuleka abantu baba batumanyi. Sagala kubatoliriza nnyo. Emizizo gy'abalongo abo abazaale batambula wamu n'obutonde. Emizizo egyo gisinziira ku muzimu gwa jjajjaawo butya bwe gwasosowazanga ensonga ezo. Sisobola kukikola ne kibeera jeno. Sisobola kukikola ne kikola ki? Kubanga ensonga z'omulongo oyo wannabansasaana zaatwekisiza nnyo bye sisobola kuzza ku mpewo. Kubanga naye tumuzzayo ne tumumalanga abaana bali abaki? Abalongo. Abo balongo bandawula. Ng'atudde mu bwa Ssekisaka. Ffe tugamba batuzaalira omwana Yesu Nakayima. Bazze mu bwalukoma nantawetwa. Okitegeera. Kati ensonga ezo mama wange. Ekitundu ky'obulongo bwa Ssewasu. Sisobola kuzikola ki? Kuzoogerera wamu. Abaana ab'endira ebbiri, abaana ab'ennywanto ebbiri, abaana abannamagalo, bonna emikolo gyabwe tetutera kujanja ki? Naye bw'aba afunye akakisa, bwaddayo ewaka n'atuula mu ddiiro, ejjembe ly'omu nju lisobola okumuwabula oba omuzimu gusobola okukola ki? Kubanga waliwo okujja n'ogamba nti kamubuli egenda okole kino. Abantu b'ennaku zino bazibu mwannyinaze ebikobere. Oyogera ekintu ku mpewo, oli bw'akiwulira ng'agenda kifotokopinga. Bw'akifotokopinga ate takipesitinga. Nga ye akola biki? We kivaamu obuzibu nga ngamba abalutanative mwatuwabya. Batugamba bwe batyo. Kyobola sitera kwagala nnyo kutambulira ku bibuuzo ebimu ku byanje. Oli waba ayagala ndaba mu bwannamunigina ne mu gaziiza ensonga eyo tukola booti oba tukole watya? Naye bw'oyogera n'okigamba ku TikTok yefuuke ki? Kati namusomo lubale yafuuse wa TikTok. N'ensonga endala nga sinnagyerabira, waliwo omuzzukulu wange yambuzizza nti akyusa atya obwakitinda obwa Wannema kumuzza mu bwakitinda. Kankwatewo katono nnyo nnyo. Tukkirize tugaane tukyayina ebbanja ffenna ffenna. Oba olimu omusaayi omunyolo, oba olimu omusaayi omusoga, oba olimu omusaayi omuganda, ffenna tukyayina ebbanja ewa jjajjaffe Wannema Ssenyongole. Olwaki? Olw'abalongo be abaagwira mu lutalo olwa jjajjaffe Nakibinge. Ennyumba y'ab'ekkobe eyo eyinayo ebbanja. Ennyumba y'ab'endiga eyina ebbanja. Onfunye bulungi? Abanyolo muyina ebbanja kubanga mwe mwaleeta olugambo ate olwamujja mu ki? Ate ebbanja ki? Ddene. Obwakitinda oba obwa Wannema bwe bumu nti olwaleero nze okumpita Ssenfuka enkya oli nampita Luwangula. Nyina ensonga lwaki bampita Luwangula oba oli nampita Ssenfuka oba oli nampita Bazanya n'engo. Mba muntu atya? Naye kisinziira ku buwangiro bwa jjajjaawo oyo mu njuyo mw'osibuka. Oyinza okuba wali osamira Wannema ng'omusamira mu bulongo bwe ng'omwana. Ng'osamira Wannema ng'omusamira mu bw'omuzimu. Ng'osamira Wannema ng'omusamira mu bw'ejjembe oba mu bw'omusange obwa lubaale. Onfunye bulungi? Ng'osamira Wannema ng'omusamira mu bw'ekitundu ekyakawumpuli. Ky'oyinza okusooka okukolako okubbirako amangu, oyinza okuddayo ewa jjajjaffe oyo Ssenyongole mu lubiri lwe oba mu lubiri lwonna lwonna waali. N'osooka ogenda n'ozzaayo omwana we. Okuzzaayo omwana we tumuzzaayo tutya? Tumuzzaayo n'akasaale n'omutego n'otwalirako olubugo n'otwalirako n'omuggo. Awo jjajjaawe ajja kukubuulira. Kweko era oli awo yenna aloota ng'alaba nti ndaba nzirayo essese baŋŋambye nti Kibuuka atubanja batubanja mu bwa Kibuuka obwaki. Zzaayo omutego, akasaale, obusaale buba mwenda kubanga tuli baana banda. Olubugo lutya? Bw'oba omulangira
biba 9 emitego 9 obusale 9 ate mu mpeeso oba mu nfunyizo ez'enjawulo gw'omulangira embugo 9 n'ebita 9 gw'omulangira n'omumbejja n'otwalirako embu 9 ez'ensimbi embu 9 ez'amatembe. Jjajja nina ekintu kyembuuza. Ye taata. Embuga ya mirimu endejje yasaanyizibwawo ddala oba? Embuga ya mirimu endejje bweri naye wakyaliwo okusika omuguwa. Naani ayina okutambuza obukongozi bw'embuga eyo? Kubanga abantu kyenjagala bamanye kiri ekintu eki mirimu ebulimu nga bali bagamba nti mpa omuggo gwange newerekere mukyambadde mulimu engo. Abaganda baveeyo bakimanye nga ntunula mu kamera ye hatcheries. Yani hatcheries ye hatcheries ye mayanja akuuma abalongo mu kasolya. Ekyo kola nti obuwangiro bwe butambulira ku nkula olyoke ozzeeko obuwangiro bwa jjajjaffe Kizuuzi ssanga lya Mbogo. Jaba liti naye ng'Abaganda bakyalengeza nga bwe mbalaba nti bakola ki? Embuga eyo yakuumibwanga ejjembe lya jjajjaffe Nnende n'erya jjajjaffe Kyewalabye. Amayembe g'Abalangira Nnende Kabaka w'Entalo ne Kyewalabye. Wano ne jjajjaffe Lwambala Matembe nalyo jjembe ne jjajjaffe Masajja. Amayembe agomeka 3 ge gaakuumanga olusozi olwo. Era olusozi olwo luyina kukongojjezebwa mukazi si musajja. Ngazeeyo mu kitundu kiri ekya Nnaalongo mwannyina. Tulina ekitundu kye twogerako ekya Ssembuzi. Olusozi olwo luyina kutuulako muki? Mukyala. Nze Lwensembe okulugendako nga nve wa jjajjange eddajje, jjajjange Bujimbi eddajje, nalutuukako era we nafundikira olutabaalo lwange. Waliwo emikolo egyalina okukolebwa. Naye akakundi kaavaawo waggulu e Mmengo nga balina omulangira Kiti Kikongoliro bampisa si bulungi. Naye nasanyuka nti jjajjange Namuzinda yabawa akabonero. Ne bamanya ensonga ze nali nziza okukola ki? Kubanga ennyondo gye nava naye Ssese okuleeta okugiteekaawo. Nkiwa ne mu Jjinja weri tewali asobola kuginoonya n'agiggyawo. Era bakiisi nnoonya mirimu nti mbadde nnoonya kyakukola emirimu gigaanye gigootaanye banjagala genda bweru eryali ekkubo. Era bakabaka bonna aba Buganda we basookanga okufukamira nga tebannayingira ntalo. Awo ne Kabaka yenna we yayagalanga okugenda mu Kyaggwe yasookeranga ki? Emirimu ebulimu. Wa mirimu. Nadda wano mu Kattambwa we bazimbye eddwaliro. Awe mulaba mu Kattambwa omuyita bayitawo batya? Esseguku we bazimbye eddwaliro lya Lubowa. N'agenda ewa Lubowa n'amusaba abalongo be. Lubowa alina abalongo 99. Engoloza ndijja ebintu aba abantu babimanyi. Era owa Lubowa waggulu oba otunuddeyo ku lusozi olwo olwa Lubowa. Ow'endiga yalina oddukongojja. Kirya wansi eyo gye bayita ku stage ya mu Japaani olwo lusozi Lubowa wandiga yalina okukola ki? Olukongojja. Okulutuulako. Ekibuuzo ekirala. Nazeemu w'amagulu nnyondo. Nze Gali Wango mbadde mbooza lwaki buli wembeera ndaba ebiwojjolo 2 ebyeru. Akabonero akasooka ebibuuzo batera okubuuza naye kankireete nga bwe kiri. Gali Wango munange ononsonyiwa olinga ekiwojjolo. Olinga kiki?
sivumye naye alinga kiki bwe kijja mu kitangaala kirwana kukola ki kufiirawo bwe kijja mu kitangaala kirwana kukola ki kufiirawo ate bwe kinoonya we kibiika ne kikola ki ne kirekaawo ebiwojjolo ebibiri ebitambulamu alina ekitundu ky'obwandawula ekimutuddemu naye nga bwe bamugamba ng'ekiwojjolo kino nga bw'okiraba naye bw'okola ki simuvumye jjajjawe bw'atyo bw'akola ki bw'agamba kale nja kusaba n'obuwombeefu asooka addeyo abuuze jjajjaawe nti gwe mukama wange atuula mu nze neetaaga kukola ki ate afuba okulaba nga akola ekyo ekimugambiddwe okukola kubanga erinnya Galiwango linnya lyabalangira eriviira ddala paka ku jjajjaawo omumbaale emasaaba ayitibwa Zaamungo kubanga Zaamungo yazaala Galiwango Galiwango n'azaala Kittengo eyawasa mu b'empeewo. Omukulu Linus Kalinda agamba mbalamusizza mbadde mbuuza omulongo erinnya Kalinda mu kika ky'empeewo litegeeza ki? Erinnya Kalinda Luzzi bwe liggwayo naye mu bw'empeewo jjajjaffe Kibaale oyo nga tannayitibwa Kibaale yayitibwanga Kajoba naye ng'erinnya lye yalinga Majoba. Kabaka bwe bamutikkira enguugu ku mutwe fa abasamize oba abakkiriza munono n'obuwangwa kye tuyita ekisingo naye kati kabaka mu kumuwa ebitiibwa ng'omulangira tebayagala muwa linnya lyaki lya Jjoba nga balaba ate n'oli omukopi Kibaale ayina erinnya nti naye Jjoba nti kabaka ayina Ejjoba kale nawe muyita kaki Kajoba. Naye Kalinda Luzzi mu bw'empeewo jjajjaffe Kibaale akola nga Kalinda Luzzi ng'atuuse okukola omukolo guno oguwozesa emisango mu bannamasole ba Kabaka mu bazaana ba Kabaka ne Kabaka ng'ava okutabaala bwe tutuula ne tula mu kifo kya Ssaabakaaki okunaaza ebitala byaki ebitala bya Kabaka ng'ava okukola ki kubanga ensobi emu ekolebwa bakabaka bayingiza ebitala nga mu mbiri ne bayingiza omusaayi muki kubanga ekitala ky'omulangira kyenna kyonna tekiyingira mu lubiri nga kijjudde omusaayi n'omulubaale yenna jjajjaawo Mpoobe oba Ddungu oba Kayizi kasita akusindika mu lutabaalo n'omala okutta ensolo akugamba ekitala ekyo kyoza okikole ki okiwanike omulubaale yenna afundikidde olutabaalo kasita okusindika mu lutabaalo ng'otuuse ku sseeryo si buli mulubaale eryo effumu bakugamba nti genda ku ttale oyige ne woba okozesezza lye tuyita effumu ly'omuzimu abasinga tebalimanyi bamanyi lino eppeese naye effumu ly'omuzimu gwe musito olyo lyokozesanga omusoggo okuniggula ekimonde eryo effumu lyeffumu ettuufu ery'omuzimu lyeffumu ekituufu eryeki kyova olaba abedda bakwatanga amasongolankuye gaago ne bagawoola bulungi nnyo n'agenda okuyiga n'akozesa ki mu biro biri nga bajjajjaffe tebannayiga kwokya mayinja kujjamu biki byuma bwe buwangira oba olubereberye era omuzimu gwonna gwayigisanga ki nga bwolaba Kabaka Nakibenga egamba musongole muli tukole ki kale n'olumuli lulina ekitundu kyalwo mwe lutambulira kubanga jjajjaffe bamweyana lyeffumu lye ery'obutonzi. Okay, Lugolo Bigodon webali kubeerako Kalyango Musa Mutesasira mwebali kubanga mutulaba Edith Namuyanja enkulungo y'omwezi kye ki? Mama wange ndabuzaana singa mubadde kumpi yali mugambye n'amuliwa. Enkulungo y'omwezi zennaku 29. Zennaku 29. Ze ennaku ze tubala 27 ezikola enda. Era zalina okubala bwabanga agenda kufuna waggulu
zinaku zasibabala nebatunda banange aba alternative singa mutufuneho konnaalongo asobola okujja n'asomesa ebitundu ng'ebyo kubanga abaana ab'obuwala balina ebigambo byagala n'akukubirawo ng'olaawo n'akimunnyonnyolanga gwe omusajja Kavuma Ensam agamba banange ntusereeti mwebale kuweereza nze mbuuza nsaba kumbuulirako ku bimu ebigobererwa mu kusengula ebijja kuba omusika yabitunda tulwana kubisengula kanze munoonye linki nozange muweereza naye nga twagusomesa kumpi onkoze bulungi kumpi mwezi mulama ku nsonga emu tuna show zirenga nnya so ndowooza bwe n'abanzemu ne ndaba linki eyo ajja kunoonya ku mwini box kuba tewali budde begendereze ennaku zino okusengula ebijjooko abantu abo batera okubambukiramu ate mwegendereze nnyo n'abantu bemutuuma okujja okubasengula ebijja singa mbadde bo baalisazeeko oba kyapa ne basalawoko ne batasengula abantu abo kubanga kuliko omuntu omukambwe neyatunda yinza obutamuliisa ssente ze bulungi oyo kale ng'otusibula Hannaika maleyo comment emu yokka obudde bunkutte mbeebaza obuweereza the alternative digital nzaabuuza nti mututangaazeemuko ku byogerwa nti Museveni ajja kuba president asembayo abalala bajja kubanga bachiifu oba protector of nations oba kingdoms oba nkiwaani ekyo mu byawandiikibwa mwekiri waka kati tuli ku lutalo lwa Gogo ne Magogo Lusemba Kifalu yatandise okuvaayo nze mwamulabye Kifalu wamala okuvaayo oli naye n'atongoza na mumulabye ng'atongoza ku nsonga y'enzaalo tintalo zigenda kugwa kati ntalo zikola ki wano kati babo bagamba walibeerawo ssente tubeere etya n'omukulembeze alibeera atya weewaawo tweyanziza nnyo saava kyeyina emirembe comments sizisomye abalala comments zesitasomye ngenda kubanga nziyitamu next Friday ngenda kubanga mbasoosowaza nnyo ngenda kutandikira wa muzeeyi Apollo Septinde sobola okubanga ate osiibula abantu abatulabye olunaku lwaleero bannaye mbakubiriza mulekeraawo obugayaavu mugende mukuma ebyoto mukume ki ebyoto mukume ebyoto mugende mu bigwa mukume ebyoto mugende mu nsozi mukole ki bakume ebyoto nze bajja kukima Mukama Katonda bwabanga kyekiseera okukyusa yeekaya kati tuli mu mikono gye kale tweyanza nnyo tweyanzeege mbadde balayi balungi nnyo yonna gitandikidde okutuusa mu kaseera kano tubebazamu mwenna abatoola Katonda ke mulina either nogula data n'olaba nogula data nosharinga notunoonya kulaga bannange muli mutya ogwezi kukyabanga ekintu ekitono naye obudde obw'okozesa okutulaba osobola okulamu ekintu ekirala so tubebaza mwebale nnyo tulowooza nti kyekitono nnyo ekyo kugwe ekitono nammwe abakola Katonda mulina nobaako omuntu gwoyambye oba nokwata mutwalo 2,15 kugwe kirabanga ekitono naye wali badde okiwa omuntu ow'oluganda lw'olinako oluganda naye bwegamba kankyejjeko mbeeko omuntu gwokiwa kiba kinene nnyo ku muntu oyo kuba oba otudde mu gaapu nene nnyo so tubebaza mwenna n'ekyo kyonna kyemusobodde okubanga mulina kyemukoze mwebale nnyo nyini ddala tubebaza butessa leero tetulina Dr. Kizza Besigye nga mumanyi ebyagwawo ali mu nkomyo so taliiwo okutuusa lwayidda so leero program interface teriiwo naye nga olunaku leero ku ssaawa 11 waliwo Face the Nation mulinde tulina munnamateeka ng'ayina nokula emu ku bibuuzo ebizibu naddala mu ddembe ly'obuntu tulina munnamateeka Katoto Musime ng'anyola ku bimu ebigenda mu maaso mu mbeera z'ebyamateeka
then enkya ku ssaawa 12 paka ssaawa emu abambejja omumbejja luwedde Lilian omumbejja lukolwe Farida nga begatiddwako Tenjo Teddy bajja kuba ne snap talk. Then ku Sunday political dice baba bateeka ebyobufuzi nga bitekamu humor nga bitekamu ebinonoggo kusobola okumanya wiiki bwetambudde naawe osobola okubanga otambula n'okumanya omumbejja Lukobere ajja kuba ne Tenjo Teddy kusobola okulaba nga babatuusaako ebyo byonna nga bitambudde mu wiiki ennamba. Munzikiriza Kamansukira nkaweerezera kanyugire jjajja waffe naye atusiibule. Bannange nze sijja kubasiibula kubanga mbaga nti mbasiibule kitegeeza ngenze wa butadda. Naye munansonyiwa okutuuka ekikeerezi nga alugera nange saayagadde embeera ya budde kubanga enkwatira gye nkwatidde naye at least ngezezzaako okufuukulaba nga ntuuka mu kaseera akakagwanidde. Weebale tajiisa busera naye ate mmeeme esiima yegaggawala ate mmeeme egaba nayo yesoosowazibwa. N'olwekyo njagala okwebaza mwenna abazze batuwuliriza era nga batugoberera n'okuba nga mutulabira okusinziira gye musinzidde. Maama wange Namuli nkutumiddeko naye maama wange omulungi Nakafeero awo e Bungereza naye nkutumiddeko n'omulangira Papa omulungi ennyo mukwano gwange nkutumiddeko era nawe Mumbejja yakutumiddeko ne mukwano gwange muganda wange taata wange omukulu Kibuuka Bosa abatumiddeko era n'abeebaza gyonna gye mukola saako ne mwannyina Nabiisa Katalina awe Bungereza. Abankumira oyo atakuumira mpeera Namugereka Kiwamirembe Ddunda Kawamigero abampeere eggandalo lya weekend eddungi. Kankomewo katono mulangira Nakibingo otusuliridde nnyo omwoyo akube olubulu lw'ekigere adoza awulidde avaye mu lutaba jakube ku lubulu lw'ekigere. Nakibingo tukwetaagira ddala okujja okwongera okutusosooza mukazi kalubeere eddakiika ssaawa 2 nazimala netwogeramu nkale nkoze n'omulungi Teddy Tenjo Nabukeera mu control room alibawa ku kamera. Mwebale nnyo mwenna abatumbudde kuva ssaawa 2 ate paka netuwunzikidde show yaffe tusinkane enkya zijja kuba ssaawa 12 ku Snaptalk ne Dice ku Sunday ssaawa zibeera 2 munyumirwe weekend tokoze social media obulungi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.